ebiseera yebigenze nga biyita gavumenti ya General Museveni nga bwe bamalako emyaka gyabwe era nga batuuse okubeera nga batusiibula, waliwo abamu ku bannamawulire, ku bawandiisi b'ebitabo oba abatunuulizi b'ebyo ebyaliwo n'ebiriwo n'ebyo ebirijja, nga bano baalanga butya Museveni bw'ayolekedde okubeera nga agwa ne regimu ye ng'egwa. Kati munnange bitandise okubeera nga bituukirira, era abo bonna abaabirabirawo bali mu mutawaana gwennyini, era wowulirira bino waliwo munnamawulire ayitibwa Joe Namu. Ono journalist, ono yakuba n'akatabo kalambirira nga ayogera ku lunaku Museveni lw'aligenda, olunaku olwo lwe yayogerako, the day Museveni will go. Ono nno munnange yalumbiddwa abasajja abambadde zi masiki ne bamukuba amasasi n'afiirawo. Munnange poliisi bali mu kunoonyereza ku ngeri John Namu gye yakubiddwamu amasasi. Ono nno munnange abadde tali mu active service, wabula abadde yali tayaringa era mulabe nga retired journalist. Yawandiika akatabo ako akalaga olunaku Museveni lw'aligenda, ate nga yakolerako New Vision eya gavumenti, n'avaayo n'akuba akatabo. Tekibalumira ddala. Kati Namu akatabo kano ke yawandiika nga awalambiseemu the day Museveni goes, olunaku Museveni lw'agenda. Kano nno nga kalaga ebibuuzo, okutya, essuubi okusinziira ku Amazon.com. Batugamba nti akatabo nga kalaga embeera enzibu ennyo, obunkenke wamu n'ebyama mu bo abaaka bano aba famire, engeri gye bagezaako okubeera nga beetegeka. Akaseera ako nako bakamanyi bulungi nnyo nti akaseera Museveni lw'aligenda, kati nga batandika okubeera nga beetegeka, okubeera nga bongerayo obufuzi bwabwe nga tebukoma ku Museveni yekka. Kati ebintu ebyo ng'abirambika bulungi nnyo mu katabo ako, munnange ono nno yakubiddwa amasasi abasajja ababadde bambadde zi masiki. Bano nno munnange badduse ne bava ku ssiini Bunnambiro oluvannyuma lw'okubeera nga bamukubye amasasi. Kati biki ebyabaddewo? Kasina bakubuulira byabaddewo. Aba Maintenance Palace, gwe wenna ayagala sola, aba Maintenance Palace balina sola okuva ku sola etandikirwako paka ku ziri zikabejja. Balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna ne ttiimu ez'abakugu esobola okuyambako okubinsitoolinga wonna mu ggwanga w'oba oli. Aba Hillside View Apartments, zino apartments zinyirira nnyo, zisangibwa Jjanyu ku Kyaki era nga kisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitendo oba ekajjansi, awo waliwo abakuba agakutuusa e Jjanyu ku Kyaki. Naddala eri Namulanda lya koolaasi bulungi, ate bw'otuuka e Jjanyu ku Kyaki awo just omagamagamu katono nnyo nga Hillside View Apartments wabakanyidda nazo. Transport wa bwereere okuva ku airport oba okumpimpi awo, singa oba obuukingidde wano ku Uganda at large, singa ennamba oba ogikupye wano n'obakubira direct. Kale munnange, era gwe ayagala okuziyiza obukadde, aba Amora Beauty balina products eziri organic era nga mu ezo mwe muli ne shea butter. Bw'oba oyagala shea butter mu bungi bwonna gwe bwe waali badde olowoozaako bamulina, ali organic, temuli chemical kyentegeeza, era gwe ne bw'oba oli Bulaaya basobola okukutuusaako. Kakati bw'oba oyagala ogoba enkanyanya
oyagala okulemesa enkanya n'okubeera nga zikulumba aba Amora Beauty. Kakati munnange bintu si byangu n'akatono, kubanga bw'oba tofudde birwadde amasasi gakulinze. Era dokita wali wano ku Uganda at large. Bw'oba oyagala ennamba ya dokita yita ku nnamba yange esembyayo 7 ennaku zino gye nteekako yokka, esembyayo 73. Era gwe osobola okunkubirako munnange ne nkuwa ennamba ya dokita oba okujja ku WhatsApp. Eya MTN nayo kweri era esembyayo 1015 ne ku WhatsApp teriiko, naye bw'ogikubako eyita era ne twogerezeganya. Kati munnange okusinziira ku preliminary security information, bano batugamba nti victim mbu yatuukiriddwa, abasajja ababadde bazze nga bamazeeko era nga bazze kumukuba masasi, era bamukubidde ku close range, tebaasinzidde wala nti basinayipa, baamusemberedde naye nga bambadde zi masiki. Abasajja abataategeerekese munnange, omusajja ataategeerekese yabadde muntu omu, yabadde ayambadde masiki. Kati bwe yamutuuseeko n'amukuba. Kati yamukubye amasasi, yadduse nga abadduukirize ba bystanders tebanaba kubeera nga batuuka okutaasa, era munnange n'aleka victim nga atuusiddwako ebisago eby'amaanyi ennyo ebyamuviiriddeko kubeera ng'afa. Kakati senior investigating officer yatutegeezezza n'atugamba nti incident eno eraga nti yabadde etegekeddwa, era ng'agamba nti yabadde etegekeddwa bulungi, nti engeri suspect gye yatuuse mu kifo okutta ate n'akola omulimu n'adduka, kiraga nti babadde oba yabadde akitegese bulungi nnyo. Ofisa bw'atyo bwe yatutegeeza, era n'agamba nti bagezaako okubeera nga bakitunuulira mu ngeri etali ya lusaago nga serious crime era serious criminal case, bwe batyo nga bagezaako okukola kyonna ekisoboka okutuuka ku mawulire gonna agabatuusa ku mutemu. Ba witness bagamba nti embeera eno eyaguddewo ekikangabwa mu ngeri y'ekikangabwa era mu ngeri eyennyamiza, nti waliwo wa bodaboda omu eyabadde okumpi eyawulidde, yabadde ku location awo naye yawulidde ye n'alowooza nti oba waliwo ekintu ekirala ekibwatuse. Kusooka yabadde alowooza nti oba emmotoka yabise omupiira, ebintu ebifaanaganako bwe bityo, naye yagenze okulaba ng'abantu bwe batyo baleekaana era nga bajja badduka. Kyokka wuliriza bulungi wano, agamba nti yasosa awulira ekibwatuka. Kati mu kaseera katono alaba abantu nga bakola ki, badduka bagenda ku ssiini. Olwo naye n'asembera era n'agamba yagenze okulaba poliisi nga already eyo yatuuse dda, yatuuseewo mu bwangu awo we tuli. Poliisi yabadde yatuuseewo mu bwangu. Ono yabadde okumpi awo yawulidde ng'awulira ng'oba ki ekibwatuka, agenda okulaba mu kaseera katono ng'abantu badduka bagenda ku ssiini. Kiki yagala asembere alabe, amaaso n'agakuba ku poliisi nga yatuuse dda. Okero olwaba kwe bagamba nti yatta abaana wali eggama, olwaba okugiragira bati nga bonna abanene baaweddeyo dda, nga n'omuhoozi yatwitinze dda nga bw'oyo yeetaga akalabba. Kaakati munnanga awo sazaawo layini bw'oti, kubanga ono yawandiika akatabo gwe twogerako, Jonam munnamawulire yakolako ne division, yawandiika akatabo nga ayogera ku lunaku Museveni lwaligenda. Ayogera ku lunaku Museveni lwalikola ki, lwaligenda. Poliisi yatuuse bunnambiro, poliisi yatuukidde kumu n'abantu abazze mu ngeri y'okusasamala, yatuuse mangu nnyo, kyo nkiremerako. Kakati munnange waliwo n'omutuuze omulala amanyikiddwa nga Olive, yagambye nti embeera ebasobedde era community
kubanga ekyo kye basinga okwagala abantu babeere nga bali confused nga bali mu kutya okw'amaanyi. Kale baatandise okubeera abantu nga batya bagamba nti munnange kino kyo kitabula obwongo, tosuubira kintu nga kino okubeera nga kibaawo emisana tukutuku. Abantu batya mbu n'okutambula mu kitundu emisana, batya okutambula mu kitundu emisana. Kati ebyo byonna nga obiwulira awo waliwo abasanyuka bagamba tobalina. Kakati abatunuulizi oba abakugu bagamba nti ebintu ng'ebyo ebikolebwa abantu ab'ebisse zi masiki kitegeeza nti baba tebaagala kubeera nga balabika, tebaagala kubeera nga baditekitingibwa. Kakati awo barisaacha okuva e Kampala bo nga batugamba nti keesi eno yeetaaga okubeera nga bakola bukubirire okubeera nga balaba surveillance cameras ez'oku nguudo oba n'ezo mu kifo ekyo bwe ziba nga weeziri, era nga bagamba nti mu kiseera kino CCTV camera footage yajja kuba ayamba nnyo singa aba waali okusobola okutagira omutima engeri gye yatuuse n'engeri gye yatoloseemu okubeera ng'agenda. Kati munnange ekifo kino already baakisiirinzeeko dda. Aba forensics team bazituuse dda mu kitundu okubeera nga beekizamininga basobole okubeera nga bafuna ballistic evidence, era nga n'ebintu ebirala materials endala eziyinza okubeera nga zibatuusa ku mutemu nga bazikozesa ng'obujulizi singa babeera bamukutte. Kale munnange ne security cameras ezeetoolodde awo security bali mu kuzikeberakeberamu okusobola okulaba nga bagatharinga ne public information okuva mu bantu, era nga ekyo bwe bati munnange wabaawo suspect omuntu omu eyalabye suspect naye wane ebye Uganda wanigoga nti namulabye afaanana bw'ati obuwa musango towa viato nga bakuteekayo wala nti walabye omutemu. Kati ebintu ng'ebyo munnange osirikanga nodde eri kubanga bayinza okukukwata. Kakati bano bo batugamba nti units ez'enjawulo zagenze dda okubeera nga batrackinga suspect. Police spokesperson bw'ati bwe yatutegeezezza Kituma Lusoke, era naga nti omuntu yenna alina information ku nsonga eno temugitwala nga ntono. Oba olina information jangu obategeeze basobole okubeera nga babaako kye bakolawo. Okay, kakati ekyo kitegeeza nti okutta okwo oba okuttibwa okwo kuleeseewo embeera ey'obunkenke, era abantu bwe batyo ne babeera concerned nnyo. Ffenna nga bwe mukiraba tukimanyi bulungi nnyo nti abatta bo weebali ate era nga be babafunamu. Naye munnaffe oyo munnange bw'ate bw'afudde kimusiza kuwandiika kitabo nga kyogera ku magenda ga Museveni olunaku olwo lwaligenda. Maama Janet yagamba decisive moment. Kati okuwandiika ku ekyo ate nga akatabo kaluddewo jjukira kabadde mu Luzungu, kitegeeza nti international community ebeeka okukakwatako bwe bati babeera basomera ddala ne bategeera ebigenda mu maaso wano. Bano bannaffe be batukweka bye basiba batugamba nti abazungu temuleeta wano Uganda is a sovereign nation, akati temuleeta muyingiza mu nsonga za Uganda. Ebyo ebintu ng'ebyokulabisa ng'ebyo eby'obutabo obwo bye bivaako bali abasajja ogamba eyo baakyogerako era mukizzeemu awo munnange. Naye nga oyo naye musajja wattu bw'atyo abadde munna struggle, era akatabo ke yawandiika kabadde kazibula bantu maaso ku butya bwe batufuga obumbula n'obubbi bwe batukozeeko n'effujjo lyonna lye batukozeeko. Akatabo ako the day Museveni goes. Museveni alaba n'atera okugenda nti ono beeba n'abansera mugende mumukube. Kati tewakyusigalawo.